webale gwe nakyatwekumiddeko wano ku Lubalusewa TV tusiima byonna byokola era twebaza Mukama nti akyasobola okukuuma nosobola okubanga olaba Lubalusewa TV. Tuli ku YouTube channel, subscribinga, commentinga, likinga. Tujja kuba tukuweereza ebyo nnyini byowetaaga okumanya okwetolola ensi yaffe saako na mawanga amalala gonna. Olinaje Samuel ng'omuweereza wo ku Lubalusewa TV. Nengo olunaku olwaleero nsaliddwako oba nina abanene mu studios banono nga bannamawulire era nga bakukunavu. Olunaku olwayita nalina omukunavu Robert Musanje, olwaleero negatiddwako Kagere Waswa abasinga bamanyi ng'omulongo Kagere, naye nsobodde okuba nga nne wano ku Lubalusewa TV. Tusibamu ensimbi Ababant Properties banono nga bakugu mu kutuna ettaka saako n'okulisuubula. Batuukirire basangibwa Amatugga awo ku kizimbe kya Lags, basobole okuba nga bakuweereza nga bakuguza proti ennungi era ezitali mu nkayana. Abalala bateekamu ensimbi be basanise junior schools banono nga basangibwa Amatugga Kirwanira, nabo balina branch e Kawempe saako ne Kawanda, batwalira abaana oba omwana basobole okuba nga bamukubangulira mu mangula ennungi ennungamu. Olunaku olwaleero tugenda kuba tuwaya ku biki ebitambula mu ggwanga. Tuyina emiramwa giringesa gye tugenda otambulirako nga ndina abanene bano ba journalist basobole okuba nga batubuulira nga tukubaganyamu ku birowoozo. Tukoze tutya ensi yaffe okuba nga esobola okutereera, tukoze tutya ensi yaffe okuba nga etambula, naawe mwennyini okuva mu kifo ekimu kyoliko okutuuka mu kifo ekiddako, oba okuva ku ddaala lyosookerako oba okudda ku ddaala eryokubiri ku by'okwekulaakulanya saako n'ebyomulamu ebya bulijjo. Omulamu gwe tugenda otambulirako kimanyi bagenda kusooka kweyanjula tukatugire mweyanjula sonso bala ku Lubalusewa TV. Amina, naffe tusanso basanga. Namwe musanyusa okutulaba abatulaba. Okay. Nze Robert Musanje. Ndi munna Lubalusewa. Okay. Amanya nze Waswa Beka Sendon Kagera kyasenze okubeera n'amanya amangi. Eso. Nange ndi munna Lubalusewa. Eso. Yanga ndi munna Mawulire omukuukutivu ennyo nnyo. Amanyikiddwa ennyo. Aludde mu kisaawe. Tusanyuse nnyo. Wano kimanyi ngenda kwaza myaka 15 nga ndi mu nsiike. Tugenda kugijagulizaawo. Teekateeka ejja essaawa yonna. Eso. Tusanyuse okubalabira ddala ku Lubalusewa TV. Eso. Omulamwa tuyina akatambi akaze katambula nga bamusiga nsimbi oba betuyita nti ba investor bajja mu mawanga oba bajja mu Uganda okubanga basiga ensimbi mu nsi gye babazeemu. Wabula waliwo akatambi akatambudde nga kalaga nti bamusiga nsimbi tebakyasiga nsimbi wabula kati basiga miggo. Simanyi wa mwakalabyeko. Akatambi ako nze nakalabye. Eso. Nekyewuunyisa ate nga kyannaku okubeera nga abantu betulowooza nti be baali badde ekyokulabirako oba abaali badde betulowooza nti bamusiga nsimbi. Nze kinewuunyisa okuba nti betulowooza nti be bamusiga nsimbi ate gavumenti oluusi yebawola n'essente ez'okusiga mu ggwanga. Batya abo abantu baba n'ensimbi investor ate gavumenti nebawola ssente okuinvestinga ate mu ggwanga dibabazeemu bazeemu okusigamu ssente. Muntu nagye batunuddemu akatambi akugulooza ki ekyo? Kino kyasusse obw'omulamuzi. Kyasusse obw'omulamuzi. Toyinza kuŋŋamba nti gwe investor ate okukakkana ku muntu omudereeva w'omukozi owuwo n'omukuba olw'okuba agaanye okukola kye omulimu gwatateekeddwa kukola. Kuba nze okusinziira ku drive oyo yannyonnyodde nti yagaana okutikkula emaali mukama we gye yamugamba atikkula olw'okuba yagaana ogitikkula nti drive n'agamba nti yeeranyiza kutikkula maali kuba waliwo abateekeddwa okugitikkula yo gwe yasayininga gwa budereeva nti ye dereva abalina okutikkula emaali eyo balala nnyo si ye. Toyinza kuŋŋamba nti ono musasi ate n'omugamba agenda akola eki apresentinge. Kitegeeza oba omuwadde omulimu omulala omulina oteeseganyako ate okwongera ssente teeseganyako bupya oba nga omusasulira n'ogwo omulimu gw'obeera omwongeddeko. Nzirako ewa Waswa
akatambi kano kannemye otegeera obulungi kalaga nti ono yagaana okutikkula bamusiga nsimbi gwe badde bakuba emigoba nti kalaga ate nga ate omuddugavu wa wano oba munnansi wa Uganda ate nga yakwata munnansi munne bali ne bakuba ekintu ekyo kyogerako ki ekintu ekyo nze nyinza kyogerako nti abantu bano ba investor balina amaanyi from ambaavu gye tutayinza kumanya nti obagafa wange ekisooka bw'otunuulira Abannayuganda abazenga b'emulugunya oba bakolera abakampuni ago emirundi mingi muzenga mubiraba nga beemulugunya babatulugunya babakola ki naye gye bagenda mu maaso n'okwekubira enduulu ebiseera ebisinga bavayo nga tebafunye kuyambibwa kwonna era nze muli ngamba n'okugamba nti oba gavumenti eno yeewadde nnyo bainvesita bano amaanyi oba weewaawo gavumenti ebaaniriza naye ate abamu ne babikozesa ne bava ku mulamu mukulu waso nedda sebo tosobola kuga nti gavumenti oba ekuwadde license oba ekuwadde working permit tesobola kuga nti ate kuba omuntu anti kati olaba oza lwaki kyogamba nti ono yasinza okukubibwa oba gwe gusoose okukubibwa kyogamba bazze bakubibwa naye nga ne bagenda wa tebafuna kuyambibwa oba temuba na bujulizi obujulizi bubaawo abamu nze ngamba n'emisango ennyo balina engeri gye bagikolamu aga naaga kwegamba fayiro eyandibadde nti eri waggulu ne bagiteeka wansi ate oba oliawo poliisi oba oliawo ne bagenda ne mu kooti ne kooti nayo ne babaamu nekyekubira olwokuba bano ba investor kati nze njagala nkuwa ekyokulabirako nti gavumenti egenda mu maaso n'okulwanyisa abakola mu ntobazi kyate ekyewuunyisa bainvesta bennyini bebakola ki be bali mu ntobazi ate ne bagoba Bannayuganda oba oliawo watasobola kuteekawo nti permanent building toba nti osanga oli ng'ataddewo kayumba kabibaati kambaawo akasobola okuggibwawo naye oli n'ateekawo structure eyo kizimbe buloka kyotagenda kumenyawo nkya kati wengamba nti abantu bano okutulugunya Bannayuganda balina amaanyi gye gava gye tutayinza kutegeerayo era Bannayuganda kye balina okumanya nti gava order from above sentongo tewali order from above government ezeekangavula buli muntu yenna akola ensobi nga yeesiga order from above olaba ebintu bineeno bikolebwa nga waliwo ekigendererwa wakati olaba nti Abachina abo bakakanye ku musajja ne bamukuba kubakoza bo ne babakuba naye ate waliwo abakifunamu bani baloya bakifunamu batya nti ogeza loya wa kampuni oyo yakugamba mwe temugenda kukola ki temujja singa Abachina abo musango ng'ate loya muddugavu kitegeeza ye akifunamu atya ogenda onolopa Abachina abo mu kooti ye lawyer wakolera abafunye mulimu gw'okuwolereza bali bakama abe bainvest Robert nyina we sitegeera bulungi munnansi wa Uganda y'omu ku bakutooli oba kyabadde kituufu ng'oli yasobezza bamukube kuba munnansi nga bw'ogaa nti gwe oli muganda wange nenkukwata nendabanga bainvesita bakukuba akati okusinnakategeera kyekyo kyenkugambye nti lawyer ye aba akifunamu lawyer akifunamu poliisi ekifunamu niwe mulaba Bannayuganda Bannayuganda bennyini waliwo abakifunamu abalimirira bannaabwe eri bakama baabwe baagala buganzi ate nze n'ekira nze nina kyenagamba luli nti buli ekibaawo wabawo akifunamu ati naawe ow'amawulire okifunamu ate otya sigwe mulamu gwe tuliko ate nze muli nze ngaba n'okugamba ebiseera ebisinga ngenda nembeeraawo nengamba nti omuntu ajja obuzze takusingira gwogenda okubeera naye pakapaka tomanya lujja kukyanga kampuni ezo ezimu teziriiwo nga ziraziwo nga zigudde oba oliawo nga bano batendewalidde bazzeeyo ewa owasooka mbuuzemu katono nze nkola mu Bachina naawe okola mu Bachina Abachina bampadde position esinga kugwe nfuna $2 buli mwezi gw'ofuna emitwalo gya 5 kate nga gujja ng'otandika kulemesa Abachina kukola anti sisobola kubalemesa mwe kye muyita okulimirira niyo oli osanga yadde akola mulimu gwe naaga abannaye
kandi fending esere zange zenfuna omwezi ono omuddugavu naba mugobye ate nga kyetaaga kukwata kuba muddugavu munera gwe nandise muganda we gwabeera naye mu Uganda bano bagenda kujja bo bagenda kugenda naye gwe mugenda sigalawo nga tusigalawo nga muli mu Uganda bali bo bagenda tomanya bajja kuddayo ewaabwe Uganda nze akasente kenkola k'abaana bange kulyasi kakubeerawo naawe nze kisinga okunsesa gavumenti gye buvuddeko yali yagala kutongoza eggwanga erya Buyindi nga agamu ku mawanga agali mu Uganda nga olaba nti Abanyarwanda Bannayuganda n'Abayindi oba Abachina nabo baali baagala kubatongoza kati ng'ogamba nti no essaawa yonna bagenda kuddayo ewaabwe nze ekyo kiwakanya n'ekirala okusinziira ku lisajja gye twakoze Abachina abo mulimu abatalina wa kamiti bajira ku visit visa nenga omanye ebyaffe ebya Uganda tosobola kolaki ne lwaki buli ekijja mu Uganda Robert baga ebyaffe ebya Uganda lwaki mukitwala nnyo amateeka manafu gatya njagala gwe singa gavumenti ekeera ku makya negamba tutandika okulondera amakampuni agali mu Uganda ne ba investor abali mu Uganda n'Abachina abali mu Uganda ku 10 abiri bagenda okubeera n'ebiwandiiko era bw'olaba tebabalondoola omanya baliwo mu butuufu amateeka ga Uganda gakyali manafu nnyo nga gyenkomeza webale gwakyatwekumiddeko wano ku Balusewa TV tuli ku nsonga z'aba investor oba bamusigansimbi twalabye akatambi kadde katambula ku mikutu gimegatta abantu saako ne ku TV ez'enjawulo nga kalaga nti waliwo bamusigansimbi abadde bakuba bannansi era nga bannansi abo babadde bagaba babanja ekirala babakubi lwa nsonga nyensonga tetegeerekeka jjukira nti tuli ku Balusewa TV mpozi ekirala kye tuba twerabidde tusindika condolences eri omanyi ku Balusewa TV programu yaffe yavumbula twakyaza mukadde waffe naye yatuvudde ku maaso ematugaawo mu kito muzeeyi Buleera yatuvudde ku maaso naye kitalo nnyo kitalo ddala y'omu ku be twasembayo okuggyako interview naye batugee nti agenda kubazikibwa mu matugga mu kito era mugendeyo mu bungi tusobole okumuwerekera abazadde saako n'omukyala n'abaana tusindika okusaasira kwaffe nga Balusewa TV nti kitalo nnyo kitalo ddala ne bannaddiini bonna kuba abadde mubuulizi mu kyaki of Uganda abadde mubuulizi omubuulizi eyawummula ate yakolako mu Bwakabaka bwa Buganda ng'aweereza nga Ssaabawaali yaliko ow'omuluka kitalo nnyo twaviiriddwako tuli wamu nammwe kitalo nnyo ddala tulina akatambi akalala kadde katambula walabye ku katambi nga omwami akuba omwana katambi ako nakalabye naye saaketegereza bulungi naye bikolwa ebyo tubivumirira wano ffe ku Lubaluseeko tetegeera ensonga ki kwe yavudde buzibu ki naye oba lwaki abantu tebasooka kulowooza nti bwenkola kino oba kyekiddako kitya eddembe ly'abaana basusizza nnyo okulityoboola njagala nkubye nti amaka agamu oyinza osanga omwana nga taata bamutuuma ddala amannya batya abaana abamu bayinza otuma tataawe nti empologoma yiiyo mannya mangi ng'era kasitaoluwokomoti baagala kukulabako nga ne bwaba balya bwe bategeera nti atuuse wali ku kkubo emmere babula ojjira sipiidi obasange lwakiri mu buliri nze ndowooza nti gwe omuzadde ebiseera bisinga tubibeeramu era oli najja n'akugamba embeera gyayitamu waka n'abaana naawe n'omuwa advise nze ngamba buba busungu taata owa bamaama ne taata tukendeeza obusungu mu maka omwana ne bw'aba akoze ensobi ntono leka kumukuba ng'akuba oba nti ekingaakuba ntulaba nente tebakyagikuba n'abaana banyiiza omwana era tegeera nti omwana akunyiiza mubuulirire lwaki mukube waliwo ennyama ya gavumenti gy'olina okuba kubanze olumu tumanyi okukaayana nenkukaayamu katono obula okunkuba oluyi kati nze olaba mukulu muno yaga okunkuba oluyi ate omwana naye olaba ebintu ebyo byonna bizze lwakuba nti essaawa zino tuli mulembe gwa .com okubeera nga obutambi obwo busaasanyizibwa waffe bamama baatukubanga emiggo engalo zino zonna zonna ne bazaasaayasa naye nga tewaliiwo abagamba naye ng'okoze eki
oluusi oludde ku luzinga eyo oluusi ogenze n'ozannya oluusi obye kunva anti obuzibu bwe mwalina nga oyinza osanga omuzadde sente zaali zikubuzeeko ozeetaaga bakubanja ennyumba wakati tewali manda tewali sabbuuni tewali sukaali ebiseera ebyo twafumbiranga ku nku tewalingawo enkulu ezo batyaba ntyabe era twagendanga ne tuzikyaba twagendanga mu byo ne tutyaba enku naye ng'ate bwe mulwayo nga babakuba emiggo naye essaawa zino nze ndaba omulembe guneno guleesewo nnyo embeera eyo ey'okubeera nti abazadde bavumirirwa nnyo olw'okuba nga akangavudde ku mwana tuyinza kikola tutyo okukimalawo ate ffe wetwakuliranga buli muzadde akuba nga ne neiba akukuba nga ne gosanze ku kkubo bw'oba okoze ensobi akukuba aye togende waka maama woloopa agenda kukubuuza akukubidde ki ate nenaku zino abazadde batuwadde nnyo n'abaana baffe beetu nti omwana netwagala neiba akube ku mwana we ebiseera ebisinga nti omwana ayinza okuba akoze ensobi eba ne bamukubako ate gwe nayina ojja nowolereza omwana ebyo nabyo biyitiridde okuwa nnyo abaana baffe beetu kati ekyaba musiga nsimbi tuyinza kukimalawo tutya mugwanga RDC bavuddeyo ku nsonga eyo bameeya tekuli yavuddeyo RDC n'abadde njogereko naye n'agamba agenda kujjayo naye ate abasibe batuuse kubatwala mu kooti ate wali mukulu n'omu okuva eri kuba kyemmanyi ensonga eyo ekwatibwako aba security bonna nasaako abakulembeze bonna bameeya naye oyinza okwesanga essaawa eno abakyalina abo babawadde beyiro kuba nakiruddeko nti jo batwaliddwa mu kooti eza n'okwekanga babawadde beyiro beyiro esoboka beyiro egabibwa nawe mwenyini egikuwa waliwo ekitasoboka atase amangwa tsmu naye beetaaga ne babakangavulamuko ne bagenda ne basulayoko ewiiki nga basulawo mu mbuzi enkogga nze nandigambye nti wateeka okubawo amateeka agakangavula bayinvesita bano okukomya ku fujjo lye bakola teeka liveeyo bayinvesita bano kuba bayitiridde okukola efujjo Uganda ina abakozi be bakozesa oba bassa ku ntandalo babasawo etteeka nga lya ntandalo nga bakola ki ate mwakatandika shayalo okay tuteekamu esimbi abasanise junior schools bano nga abasangibwa Matuga Kirwanira balina branch endala Kawanda Kirinyabigo saako ne Kawempe batuukirire batwalira abaana basobole okubanga bakubangulira abaana mu mbeera yonna ebisale byakwogera direct number zeziyitawo osooka kumukubirako amanyi ekito Muhammad Kabuye osooka kumukubirako nimba musoba muteeseganya ku base y'ebisale eby'essomero abala batekamu ensimbi ba Banti Properties bano nga nabo basangibwa Matugaawo ku kizimbe kya Lags genda ku office zaabo bajja kubanga bakuweereza batunda ttaka saako n'okulisuubula bazimbira abantu amayumba n'oboli bweru basooka kuzimbira amayumba musanga ennyumba nga wedde nga bakukwasa kisumuluzo accident nga zisusse nnyo kugambye accident zizuse Tamiro n'enguudo embi ndano tulina enguudo embi ne president Museveni nga akoze enguudo bani abantu nga temusiima busiini ye wana nti azikoze naye akola asinze kukola zeeri ewaabwe mu west wotuuka mu west n'olaba oluguudo nga otuula nawo n'oliirawo emmere anti teyayitayo nnyo mmotoka oba ekitta enguudo za muno nti emmotoka zonna zirimu naye nedda enguudo ezo oba bakangavula bawano eno mu central nti tebalonda nnyo gavumenti eri mu buyinza kubanga otunula ku luguudo oludda Essemuto bannaye oyinza ogamba oba munene basi nnimiro Ssemuto yeeyina okuba oluguudo okuba bwe kubanga Ssemuto bwe ngitunulira eriko companies nyingi eriko emmotoka ennene nyingi ekirala abantu kye batamanyi nti ebitundu bino tugeze ku Bombo Road Ssemuto Kapeeka bwe wave omusenyu gonna ogutambula wasinga ne waba wavaayo buli product eyamba eggwanga naye era tekitegeeza nti walina kubeera wafu baddaabilizaayo nzijukira nti nafunako nemukubakuba ku biraka abayinula batugambako nti oluguudo lwo bajja kuba baluddaabiriza naye nakiwulirako nti bagamba mugwa 6 naye tuno tuli mugwa 10
naye tewannabaawo wadde okugegenyaako ekisooka nnyo gwanagamba obubenje okuba obungi ensonga za njawulo ekisooka bannayuganda bayitiridde ovuga nga batamidde ekyokubiri bannayuganda abamu tebamanyi nti balina obuvunaanyizibwa kuba bwe mba mmanyi nti wali oluguudo luno lubi kiki ekinvuza sipiidi bwe mba mmanyi nti bavuga reckless bwe mba mmanyi nti nywedemu omwenge lwaki nkwate emmoloka n'envuga tegeeza yita munno ajja akole ki bwe mba nagenza omu gireke obasula mu loogi lwekyeziriibwa loogi batugamba babeera balina bye bakwasaganyirizaayo kati gwoba abatagenda talinayo mulimu oba osulirayo omwe otamidde lwaki ovuga emmotoka genda mu loogi egendayo bantu bononefu baseegu kyemmanyi poliisi y'ebidduka ekola kyamaanyi ebiseera bisinga bannayuganda tetumanyi kyemwagala kubanga ate bwe banaabakwata nga mugaba batukutte kyokka bakutte otamidde bateekawo kawunyemu nolaba abantu bebalajanira ku mativi nze mpagira gavumenti ekomyewo ka speed meter ako akamanya olugendo nti oba ogundi ddala obadde ovuze speed nebakwata tegeeza enkira tojja kukola ki era obuntu obwo bwaliwo kyekugamba nti amateeka ga uganda manafu bwalagawa babulya mbinyeebwa babutunda bwabukola ki naye olaba twetaaga omukulembeze ng'alinga Amini kyalagidde kikolebwe President Museveni bw'akola ekintu nga temugamba akikuusizza busuulu kwanza nzijukira wanene mu biseera bya campaign omukulu yagamba akalulu wetukamalira wetuti oluguudo lw'essemuto olwo olwekasanga tibatandikirewo zikola tugenda mu myaka 3 sebo enguudo tebazikola bwe batyo oluguudo lwekasanga tibagenda dukola ng'ekisanja kiwendeko balina process omanyi sente gavumenti zisasula abantu bonna bali ku kkubo ziri mu buwumbi na buwumbi naye era gavumenti ebeera ne sente atolujyamugaa ndi nomulimu mabanja bale mwaga gavumenti ekola ki gavumenti erina sente nayebasolooza bannansi mingi kati emisolo egyo yonna gyesolooza egamba ekya nti noterinamu sente nyina ekinumi omutwe ebisale birinnye ebisale by'ebintu ate ekisinga okulumya omutwe oba okumenya nti ebintu ebikozesebwa ewaka ebisookerwako bibirinnye tugeze sukaali ali musende meka kati sukaali ali mu 5 sabuni kasanvu kanaana butto afrite eri mu 5 ekintu kino President Museveni yavaayo n'atugamba nti ekirinyisiza amafuta lutawo lwawa olw'Ukraine naye simanyi sukaali ate wakwataganira era mumwe mukimbuulira kuba mwe munoonyereza ennyo sukaali ate tulina owaffe twekolera sukaali bamukolera wali jinja oba ebyuma ebigoya biva Ukraine nze kyenyinza okugamba nti ebigoya ebikajjo biri kyenyinza okugamba bannayuganda tukyakaabya kajanja ebikola ebikajjo bikozesa dizeri ebimu generator egenda okuleeta amasanyalaze agagira factory ekozesa mafuta bannayuganda tukyakaabya kajanja tubikyalinnya nnyo ate lwaki ate kati olutalo lunatera okuggwa terusobola kuggwa kati waliwo abakifunamu kuba kati tosobola kuŋŋamba nti olutalo nze nyinza n'okugamba nti oba bano entalo zaabwe baziri mu ngeri y'amafuta balwanira amafuta ate tulina agaffe balina agasimadde bagenda kugasima tufudde bagenda kugasiba tufudde waswa bwensuubira tulina ekintu abagagga kyebakola kirabika gwe tusobola kukikola olaba amafuta ogaba n'agasima ofudde abagagga bagula ettaka n'asimbako payani n'asimbako kalitunsi naye ng'abibalidde bazzukulu mulimu ekintu kyetubala nga tukibalira baana baffe nabazzukulu baffe nti be bali kikozesa abazzukulu kyekyo ye bane congratulation General
mutabani wa president bamulinyisiza kati Geno fulu Geno naye nga ate yademotingidwa era abanga demotingidwa kuba okugamba nti promotingidwa n'ofuuka Geno ate nga bakugyeko office manja gegasinga omuntu wayagalira office aba ayagala kufunamu ssente naye ono olwedde ssente yazirina kati kankuwa example Geno Kayihura yabeera mu office nga ali ku ddala lya lieutenant Geno bwe yamala okuva mu office ne bamukuza ne bamuza n'afuuka Geno talina office kati saawa eno Geno naye ng'ali mu kwerundira mbuzi ze anti kati ekiriwo oyo si wa mukulembeze mutabani wa mukulembeze nebwe omanyi kye bayita kati nga gwe boyina omwana kabebe omanyi kabebe newana gy'aba yeewanamu ng'olesa ennyama kati ono mwana wa mukulembeze mukyawule yawula ku kiri ekya Geno Kayihura ne Geno Mwozi Kanyerugaba kyanjawulo ne waba talina office afuna omusaala gwe ontegedde bulungi ssente zonna era ne bwojja essaawa yonna agenda okumukuza okumusa ku Geno kitegeeza essaawa yonna agenda ku ritayalinga si wakakati ajja ritayalinga si wakakati niwaba ritayalinze naye nga alinnya ku ntebe olwa president yakalitayalinga ku myaka kumpi 9 nze naye byabadde nga tweetinga ku social media handles ku Twitter niyo byamweviiriddeko akabasa ate kati oyinza gamba nti nno mu wiiki 2 Robert kakikunyenye tugenda batugifudde district emu ku za Uganda asobola bale Uganda erina obumanyirivu obwo ku example emu bw'ovanga ku president Museveni asobola okukwata amagye n'agawula n'agatwala South Sudan mpuliriza bulungi akwata amagye n'agatwala South Sudan n'agatwala Iraq n'agatwala Somalia. Kenya is a sovereign state. Ina president owayo, ina buli kimu ekyayo, amagye gayo manafu. Ne government eya Uganda nayo it's a sovereign. Omaye kiri Ukraine atuwira. Atoyinza kungamba nti obagamba nti no tugenda kubafuula district emu kuzaffe kitegeezo declare yalinze wo ku ggwanga liri era tebatusobola inze kyenyinza okwogera Kenya esaawa eno ekyasobola okugamba nti no teri kintu nakimu kiddamu kuyingira Uganda statement ezo ezakolera nga tubiyise Tanzania ajire Tanzania kitegeeza wala era ebintu biba bigenda kulinnya okitegedde naye era omukulembeze w'eggwanga yavuddeyo neyeetonda ku lw'omwana anti ne waba yeetonze kiri kiba kyakoleddwa inze ekisooka oyinza kuŋŋamba nti omala kwekoona ate sebo taatawo edda twasobyanga ewaka taatawo ne bamuloopa n'agamba bannaaye kyana kyange nakyezaalira kanzigende waneiba netonde era taata najja era taata yakikoze ekyo kyalina okukola president yagenze n'atwitinga bagamba nti okusonyiwa nsobola okusonyiwa naye ate siyinza kwerabira osobola obuteerabira naye nga wakasita oba ngukkiriza ekisonyiwo kyange naye ate sisobola kwerabira wategera ffe olw'omuliro wano luto waffe wa famire ate nze olaba mukusooka nsooka okwebaza Museveni okuva neyeetonda pulezidenti ekyokubiri simanyi njagala ajje n'omuhoozi bamuwe ku magezi ave ku nsonga za social media zitya okubeera nga buli kaseera abeera ku social media sebo oli jje nayina eddembe olaba gwobeerako ayina eddembe naye wabeewamuwawula kikyagenda oteekayo buli muntu gwokwata essimu yo abantu balina amapeesa gwokwata essimu yo n'ogula essimu bw'omala okugula essimu n'oteekako apu bw'omala oteekako apu n'ogulawo akawunti era gwomanyi kyogenda oteekako andi kituufu njagala abeewo omuntu amuwabula ku bigambo byagenda okwogera oba byagenda okupositinga atya katosa kuvaayo n'okola kuwamba Kenya njagala wamba Kenya kulutu asobola okuwabula Geno asobola okumuwabula bangi muhoozi beyenkanya amaddala basobola omuwabula oba afuneyo omuwabuzi wamugambe bwenteekawo kino kigenda kuzaffe kizalabo tebalina makulu
bwabanga abalinda tebalina makulu kati kiringa olinga ageza kugamba nti esaawa eno president alina abawabuzi be bafolo figa bani kati nyini yabawabula anti ye akituufu abawabule naye gola Museveni ebyabikola n'amala gateekayo buli kimu tayinza bikola naye atenze kisasa abaletanga abawabuzi be ku nsonga ez'enjawulo naye ate nyini yabawabula ate ku nsonga ezo zennyini zabeera yabasayininga okubeera nti bamuwabula waliwo ekibozibozi ekitambula Hassan Ndugga ali ne Abdumulasi olowooza bafaaki Abdumulasi agamba Ndugga akasente yakatwala akalimba esaawa eno oli anoonya comeback ani Abdumulasi olw'ensonga nti abadde aludde okuwulikika mu mawulire alina kweripira ku ono kiwalidde sente z'oli okoleki Hassan Ndugga yamugambye afune media attention ye kabaka kati mu kadongo kambu aba ayagala jamusabe kolabo Hassan Ndugga alina okukyogera ye music y'omuyigwe bayimba ye kategori y'omugye bayimba yakadongo ate n'entalo zino ez'abayimbi zirina engeri gye zibajjayo ne bw'oba wagwa baddamu okuwulirako ku matu ate Abdumulasi yali yagwa kati olutalo luno luliwo ate Hassan Ndugga yennyini yamutadde waggulu ate sebo bw'ojja ne bw'ojja mu mawulire naye nga tolina luyimba tolina waaka era oba tolina waaka kati olaba essaawa eno buli omu alipira munne essaawa eno bali basatu Ndugga alimpa ne Abdumulasi buli omu bife no wenagu bagenda kola oluyimba naye gwe olaba nti alimpa kyabadde kyamakulu okuvaayo amangu ago n'ayombera ssente nga obulamu omukulu mu kaseera kano alimpa yandibadde asooka kumanya wa waali kyabadde kyabusiba essaawa eno nze nomugamba essaawa eno tategeera batoyinza kungamba nti omuntu yataasiza obulamu bwe ate novaayo n'omulipira ngenda sente waba zakayanira tugenda zimukambuzeemu sebo bw'oba ontaasizza ng'onzijja mu kabenje siina wadde okwogera ku ssente yange wadde essimu yange gye nabadde nayo ate kankubuze mukatono kyekimu wano bantutte ku poliisi anti kati ye kyalaba kuba ye yamugjeewo bantutte ku poliisi nvuddeyo essimu yange ngano gisaba abapoliisi we bankwatidde ogisaba naye ate ogisaba omuntu omutuufu kuba nalimpa yesi nedda wanyambye wanzije mu kabenje nyina oclaiming ati essimu yange singiraba tewali akakasa nti Ndugga yatudde essimu yalimpa ate nga ye yamuleeta mu ddwaliro anti yamuleeta Ndugga yagenda otukolding abantu bwali kiro tewali kiro abantu baaliwo bw'owulira statement ya Ndugga akugamba mu kuyimirira yamala kulaba obulamu kyekisinga obukulu naye nga siri mwavu obulamu kyekisinga obukulu singa yamulekayo teyalifuddeyo walibaddewa muyamba nenda semu obulamu busiga naye nga baamu naye nga alimpa ebigambo ebimu alina sooka biteeka bbali asooka afe ku bulamu bwe awonya atya sente azijja atya kati abantu abo oli wanaagera namuwayo emitwalo 2 kati sazi naabasoologera n'azimuwa ku bigambo ebiriwo ebigambo abiteeke ebbali afe ku bulamu ate wewayiredde ekizibu okumanya Ndugga yabadde muzibu mama Fiina aleeta millions 2 aziwa famire ya Ndugga sorry aziwa famire ya Alimpa akwata miliyoni 1 aziwa saidi ya Fayaraga Smairaga Fire atuuka era Ndugga agende wa mukyala wa Alimpa amugamba mpaayo akakadde omukyala aganamba kale mpaayo 5 kwezo miliyoni 2 ate nabamu beyafuna naba accident nabeera baali bantu wona tewaliwo sente bannange tugende empola Robert nze bwenzija nti nzize kyogamba mama Fiina yali tamanyi bantu bafunye bukabenje obungi obubaliko nze nzize empadde Robert ate lwaki eri famire yawo waswe ngamba ate mbu nange mbwate ekyo kyakolebwa olwokuba nti oli gwe gwali omutwe
gutya mama Fina yagenda nga tegwali mutwe yali amanya alimpa ng'omuntu raga fire tamumanyi noli Grace omugenzi katika nkubuze ye yali ulide bulungi iye ngalimpa yali ulide bulungi nga banne baneno be yafuna na accident nga bafudde ate n'ekirala olwokuba tewabaddewo sente n'ekirala nasobodde okwogerako n'alimpa ye nga ye yagambye nti bannawe bamukozesezza ensobi nti yabadde amanyi nti bali mu kunyumyamu nga bo kumbe nga yalowooza nti tebali mu kukwata n'ebigambo yabyekanze ku ki ekitegeeza ekyo ekigambo ye n'agamba nti ebigambo ebimu be babyeteereddewo alimpa ye statement yalimpa babyeteerawo batya nti bakozemu bi edit nti singa baleeta akatambi konna kebo ke yayogedde anti buli vairo naye batoolamu beeditingamu ebimu ebimu ne batabissaamu kankubuuze okola edit okijja mu ki mu bigambo byoli mu kisoosa okubeerawo si bwe kiba n'ojjamu kyogamba kino oba tewakyogedde anti oyinza okukyogera nze kati kambabuze sijja kwogera muntu linnya naye nina ow'amawulire omu kwegamba yalina sitole gyeyali akola kwegamba ebigambo ebimu n'abifuulafuula n'abireeta nti ate byebikuba gundi oba otegedde bulungi nze kyasinza okunsesa kyabadde kyakasuku waliwo yamukubira essimu namugamba alimpa ekyamuviirako accident bagenda ku kizinga nga alina enkima ne bamugamba alimpa togenda ku kizinga ekyo ngaolina enkima eno tebakkirizaayo nkima ate tebakkirizaayo bakazi ne bagenda ku kizinga n'enkima ye naganze enkima yange sigireka sireka nkima yange obenkima mwemwali eddogoli tewali amanyi ako kabenje kajja buzi akasuku yalina abainfomanti be era essimu kyemanyi yagiteekawo ne boogera nga boogerezeganya n'oli ng'amunyonyera ku kyenkima naye nga kyo mulaba nti kituufu naye ekizinga kiririddawo ekisangibwawo oba ekyesese teryamanyi kasuku yalina okuvayo n'atubuulira enkima gyeziri kubeera n'ebibira gyebiri okay kyemanyi tubulanduza eddakika ziringa 2-3 buli omu obugambo obusembayo eri abatulaba bisoose ne waso nze kyenyinza okugamba nti abantu bagirabye ku lunaku lubaluseewa tuleeta ebintu bingi tugenda kubanga tubibaleetera amawulire entertainment era mu maaso awo mulindirire ekijja ekyabayimbi bammwe abamu ku mbeera erigenda mu maaso mu ggwanga babawe musiki kusigala mwekumire tugenda kubeera nga tumubakubira wano ku lubaluseewa ate n'ekirala abantu tukole ebintu kyenyinza okugamba nti buli omu ayambe munne nti gwe munne waba afuna obuzibu muyambe ebigambo bibeerawo nga muganda nga alimpa nti weewaawo kino kyazze naye gwe sigala nti weyakuyamba genda mu maaso ngaokola ki nga omubirivinga era omwekitibwa kuba singa teyaliye kuba bwenjukira nti mukabenje ako tewali motoka yonna yali esobola kubajjawo ate nga polisi yaffe eya Uganda nga wemugimanyi mugikubira ssaawa 2 netuuka ku 6 ogw'ekiro kyemaye bwoba olowona obuzibu abantu abannamawulire abasinga mwenna mwogera nnyo ku nsonga eyo osanga police station ng'erina patronage naye ng'ekola miruka nga 12 bunafu bwa Uganda oba bunafu bwa gavumenti poliisi bwebanga etwala gavumenti mugirenyeza bwerere gwa amaka gawo gasobola okukulema naye nga mulimu abantu 3 poliisi bweba etwala ebyalo ebisukka nga 5 mu lwaki temuteekawo patro 2 nezibeeraawo Robert obusembayo
asooka empisewo kana akalango eso abantu mwenna abali ekyo naddala mu abali ku kyeyo mukwate ssente newekiba kibanja mpola genda mubamba nti properties ogula ettaka bajja kuguza ettaka kugira ddala ku miliyoni emu ate nga kukibanja mpola ekyokubiri mu Renaissance Junior School bateekamu akasente bateeramu ddala akasente okuyimirizaawo puroguramu zaffe tulubaluseewa okusaasira kwange kutuusa eri famire ya muzeeyi Buleera n'ekirala bannayuganda nze saawa eno ndi mubwerakikirivu nti ebintu byandirinya tebinalinnya byandyeyongera okusingawo biri olw'ensonga nti statement z'omukulu ze yakoze ziyinza okuviirako bannakenya okunyiiga nebeera nga tebakyakkiriza bintu byaffe kuyingira eno oba kuyingira bintu byaffe kuyingira eri ewaabwe kitegeeza essaawa yonna ebintu biyinza okulinnya olw'ensonga z'omukulu najjukira n'amafuta newe binalinnya tujja olaba twali mu covid nga tewali kitambula neera twabeerawo twasurvivinga n'amafuta be bagatuwa anti mu covid tezagane muloko kujja twasurvivinga tuliwo kulwa Katonda tugere babiri nyinza obasussaamu kale soka nga neetumire tumira kabebe kabebe gyali ayagala okulya naye nyina kamutumireko nyina yani amanya mama kabebe kantumireko ne ku musajja mukulu Zenjaman Zenjaman King Fidimike wasa tumira abantu babiri basatu nze tumidde baana bange bokka ne maama wange ne maama w'abaana aboweza ettooke ekawe nyinza okutumira mwebale mwenna nze nyina okutumira mwebale mwenna abakyatwekumiddeko abadde batugoberera mwenna abatwagala mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abakuume nedda sebo mwebale nnyo mwebale ddala mwenna abatugoberera saako mwenna aba subscribing ku Balusewa TV YouTube kwetuli likinga commentinga ebirowoozo bijja mpola mpola nakolayo tubadde ne bano bannamawulire abakukutivu ate nga bamanyikiddwa bakoledde ebbanga mu bitongole ebyenjawulo kati saakati bakolera ne Balusewa TV tugoberere ku Facebook page yaffe bikira tutekamu mwesibi abasandise Junior School banono abakugu mu kubangula abaana baffe batwaleyo sente ziba za kuteesa ziba za kugezanya direct number ze ziba kozitawo ku screen yaffe mukubireko muwayemu tomanyizo muwaye abana babiri basatu bana nasobola okubanga abakuteriza Bank Properties banono muno basange bamatugaawo ku kizibe kya Lags batunda plotisa kono kuzisuubula bazimbira abantu amayumba abali ebweru ploti bafuna mu kibanja mpola batukiri basobole okuba amanya aje Samuel ntumirako mukyala wange nalwo Anet omwana Precious habanji nedda bami ninya linonye bulungi ja kubulitegera olwo twade kumiramu ejinja nga binagenda ebinamu esatu ebintu birinnye ba musiga nsimbi tebakyali ba musiga nsimbi basiga migo abo nabo amuna kuna batugambe nti kijja kutereera pola byonna nga bwe tubiwayizaamu tujja kuba tubeyongeza akaseera konna